ina budget kubanza operation zenkola wote gokuzisobola wetawo kubanga ina budget kokola ki kwotambuliza naye nze ntambulira era kyekitiisa abantu but bagamba obusajja amalako atya emmotoka agivuga atya amafuta agafuna atya okitegeera kakati ffe gye tuli tukola webale kukola njagala okwebaza abagoberezi b'omukutu guno njagala okwebaza abantu baffe ab'emu Busoga mwebale nnyo mwebalire ddala okugoberera ekisinde kya Eastern Revolutionary Platform. Amina. Nkubiriza mmwe omukyalimu empewo omulowooza nti abantu bajja vuba e Kampala bajje babakulaakulanye omulowooza nti owamu waba n'amaanyi mukola loosi okusinga owewalanga yagayina. Mbakubirize basebo ne guno omulembe mulala ensobi ezaakolebwa bajjajja baffe tetugenda zikola ez'okuguluminga abantu abalala abeewalala bo bajje babakulembere bajje batukulembere nga twagala guluminga baffe ensobi ezaakolebwa bataata baffe tetugenda zikola. Kati abantu b'e Busoga oba mwagala oba temwagala ffe weetuli balondo waife ffe weetuli muzze era Busoga tugenda gisitula ku mpaka oba baagala oba tebaagala. Omanye Abasoga ebiseera ebisinga bakutegeera ogguse oba bakutegeera ensonga abantu abasinga e Busoga babategeera bafudde ne bamanya nti yali w'amaanyi amaanyi ge ne bagalabira mu kuziika nga bantu bazze ne boogera ebigambo ne bafuuwa ebigambo logologo kabootongo oyo omuyitirivu. kati nze ebigambo njagala biboogeza nga tukyali balabu bagambye nti akasajja kabigirwa baaba kasajja. Busoga tulina okumusitula mu byobufuzi bya Uganda tetuyinza kubeera bajega bbanga lyonna abantu tebagala kutunula myaka musanvu. Nga jjuza abaava e Kampala ne bagenda ne bafuuwa ebigambo abantu bavudde e Kampala b'e Kampala basula bulungi balya bulungi batambula bulungi gwe tebakumanyi baze bakuvumidde owuwo akumanyidde ennaku agezaako okusitula bw'ofiirwa yabeerawo bw'okola embaga yabeerawo bw'oyanjuza muwala we yabeerawo bw'olwaza yabeerawo kakati bakugamba mubi omukolo olugwa nga bazivuga nga baddayo nga bakuleka gwe bakwonoonedde ekyalo nga kwegamba ebyobufuzi module eyo bibadde bikyali Busoga wokka naye tugenda tubigobawo. Amiina. Kubanga regions endala zo zeesotinga abo beesoti tomala gajja waffe kasala n'ofuuwa bigambo bitali mu makulu omuntu w'ensonga aba wansonga kuba kati kwezi soka okubemu akafaananyi e Busoga nga bw'omulaba singa omugjamu kadaaga olwaleero abawedde muntu ki ow'embavu asigala wa taliyo bapaasisi namuganza abo bonna bali mu kunyumya mboozi Isaac Musumba yakava mu kkomera milioni 16 oyo mufu oyo muzze ebbali Salamu Musumba mukazi waffe naye yaggwako kakati Lumumba nayita kyawulikika naye jjajja yamusala amaanyi kati muyina nze sirabayo kadaaga yekka gwe mwasigaza kwegamba Abasoga mutandika okukuba ekifaananyi Busoga without Kadaaga taba Busoga who will be there really to negotiate on behalf of Busoga ne politics anaabeerawo nga Kadaaga avuddewo nga Museveni avuddeko kubanga Jeno Museveni afuluma nabo bonna abo abo tabaleka tebadda abo tabaleka kakati mutandike okuba akafaananyi mutandike essaawa zino bakulembezi kyab'ensonga abanaabeera kubanga muganda wange waiswa yavuddeyo alikawo empesa oyo kati ayingidde Buganda eri ewaabwe Busoga bakiyita kukola ki okumuzira bakiyita bati sijagamba ti bamuzira ate ko bodduka gye bakuzaala baba bakuzira oyinza okuba okyusiza situations nedda baba bakuzira buli lwodduka ewammwe weesimba gy'otazaalwa eri baba bakuzira kati mufumbiro bamuzira biyinza okuba kati Lukwago yava Kalungu naye Lukwago wawe najje Kampala yazimba amaka ga mufumbiro gali luddawo ajja kuzimba kwezi nazimba enansana Wakiso wonna nzimbye ne bwe neesimbawo ndi mutuuze n'abaana bange basomera wano ewa mufumbiro luddawo ajja kuzimba oba oliawo akyali muvubuka ayagalira kulinnyira ku baganda saagadde kugendayo nze kimunyiizaako okufuumuulira bigambo gwe ate ng'oli Busoga olwana akyazikola n'ebisigadde byonna ebyobutaagaliza obunanfuusi n'enkwe naye nze ate engeri gye nalinnya eddaala
kati obusongasonga bwonna obutonotono mba n'obuzingazinga era bugwe. Obusongasonga obuva mu butamanya bw'abantu, obusongasonga obuva mu mpalana z'abajjajjaffe, oba bwonna tebwapulayinga kati. Kubanga kati nze nsolooza busoga eyawamu. Bw'oba odduse e Busoga ekitegeeza togenda baweereza, ogenda kuweereza ab'e Buganda ne bwe kutuuka kukubijjisa munnaako ali mu kulwanirira ab'e Busoga ate n'ogenda nnyo e Busoga n'ofuumuula ebigambo era Abasoga twenda gundi gwe ng'odduseeyo ddala ddala obaamu n'obuwongo bw'obanga oli obaamu n'obuwongo obusa kibulamu naye ndowooza ye nteekateeka yaabwe naye kati ffe tuli ku kya Busoga. Ensonga ezimu tezigenda tujja kuki ku mulamwa tekisoboka ekyo. Kale kaakati nina ekibuuzo kye njagala okubuuza nti akalulu ka 2026 kengedde muze kwatona kengedde naye kye njagala okumanya ndaba abantu bonna aba opposition abaki bonna bwe bali naye gwe mukulaba abantu beetiisitiisi batya ndaba nga watali kweteekateeka bigirwa nga nawe mwoli abagenda okweteekateeka okujjawo jjajja mu 2026 bali ku ki njagala analysis eyo kubanga kati ffenna weetuli jjajja abakubye era tugenda kwesimbawo opposition yeerwanyisa abeeteeseteese okugjako jjajja bali batya njagala otuwa analysis eyo omuntu ali eri atunuulira nti jjajja agenda era ono ddala ye yeeteeseteese obulungi okutwala jjajja era yeeteeseteese atya tuve mu by'okutuwudiisa. Kati ekibuuzo obuuziza kya kisajja kikulu kinnuma si bye bino ebibuuzo by'obuuza abagenyi babalalala bano anti buli omu mubuuza okusinziira bw'ali okusinziira eriya mwava si byababajjo kakati ate guli ku level ya president kati gwe nkubuuza ekyo abatwala jjajja beeteeseteese batya sirabawo yeeteeseteese. Kati nze njagala kuwa nalisisi yange ng'omuntu ali mu field. Saagala kwogera nga muntu ali ku periferi. Ekisooka General Museveni nga bwe mulaba bwe bisigala nga bwe biri olwaleero nga bwe biri leero saawa eno 2026 akalulu agenda kuddamu akeewe agenda katwala tetunamutegeera strategy emutwala tetunagikola ki tetunagifuna olw'ensonga nti ebintu Dr. Semogere bye yakola Besigye yabikola emirundi ena yabikubisaamu emirundi ena yabikola emyaka 2 emirundi ena kakati ne Kyagulanyi n'atandikira okwo ku Besigye we yakoma okukola byebimu byebiriwa kukuba lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi olumenya emiti n'ogukoonako omuzinira n'ogulanga mweguli n'osimulula okitegedde n'osimulula ne bikugwako n'ogamba mukubi tumukubye kamulira tumuleka mu ttaka General Museveni n'ogivuga wuya abimu era n'ogukoonako n'ofuna n'omutaputa avuunula mu lulimi lwennyini olwabali okitegeera newalala bwotyo kati oyo Semwogerere Dr. Besigye Kyagulanyi ku Museveni y'omu kakati omuntu yalibuuziza mu nkuba y'emu eyo tufunyemu results ansi eri nti nedda kakati awo empulizikira nenkugamba nti tewali kuwannaanya jjajja ajja kuddamu okwewa akalulu ku mulundi guno pulaani ebadde emutwala yeya ERP Eastern Revolutionary Platform eyo ebadde temuleka waggulu ey'okumuggyako ababaka ba parliament kubanga yo egamba nti tuyiga mpologoma naye mu kuyiga empologoma empologoma eno katugibaze ayina effumo ery'okumpimpi fumita w'ofunye target ayina amaanyi gikwata okugulu ogiremesa okudduka n'omulala akwate okugulu okulala tetugirekera muntu omu oba si buli omu nti agiyiga bibye tomalako nayo
ejja tuliye tumalewo tuyiga mpologoma bwenyweza okugulu nyweza wenina amaanyi bananywezeza okugulu ow'omukira naye akola eki agukwata agunyweza aguwete kakati atusinga ekiwagu katugambe nti Kyagulanyi ajja agigwe mu buki mu bulago agituge kubanga empologoma tetunulika mu maaso gaayo ujepankako kakati bwe tuba tuginywezeza bwezi tukutte n'amagulu neeno nga tunywezeza bwe tuti atusingako amaanyi agikwata obulago tugikuba ennume y'ekigo dikiteta we bateba mutwala ono owawano e Uganda kubanga si badikiteta bali abatumbaavu ono mubuufu ono muyaaye areasoninga ayina constitution ayina parliament ayina judiciary byonna yabizingazinga n'abiteeka mu kwegamba gavumenti akulaga nti weeri ate ya demokrasia ey'amateeka naye nga in the actual sense si y'amateeka it's a hybrid military government kakati omukulu bw'atyo si bwakugwira bugwizi era akuleka n'oyisaamu egaali takuyinako buzibu tewaliwo kintu kikonya ate lutalo ng'okugamba nti bakulese n'oyisaamu egaali ke kabonero akalaga nti demokrasi waali ogenze kamuli owanze ogenze abimu owanze okubye nga bw'oyagala tegeka n'awalala dikiteta akulese ke kabonero akalaga tewali mbojjanyi yonna naye omuntu wa bulijjo tasobola kitegeera bw'oyagala okuyisaamu egaali n'akugaana capitalizingira ku ekyo musajja nakyemalira musajja tatukkiriza kwogera buliza okwo kuba tolina na meseji otwala mu bantu teriiyo kyogamba twali meseji etambula nze sinagiraba tutwala dikiteta nawe bigira leka tugoba dikiteta ate gwe meseji notagimanya nti tugoba dikiteta nze nganze oba ntegeera katono oba ntegeera nnyo simanyi naye nze nganze sinagiraba tewali meseji etambula tewali meseji ya revolution etegerekeka kati ekibuuzo kyobuuze kyeneteekateeka kuludda kwe tuli oludda oluvuganya tetumanyi bwe tukubagana naye tetuneteekateeka kati ate ye kenyini yeteeseteese kati ate nateekateeka ne substitute ye etya eya Muhoozi ne Muhoozi yeteeseteese Muhoozi okimanyi nti buli lunaku abeera asayininga ndagaano z'amagye n'amawanga amalala mwana wattu military engagements military treaties Muhoozi kati zaateekako emikono tava ku nnyonyi Egypt wuyo ze Sandhurst wuyo South Africa omukulu ali mu exposinga delegation nakalawa delegation ye Mali yakava wano Kenya bali babitoja abamalayo eri ebigwayo ne basisinkana nabo empapula ne ziruma katonda wange military cooperation katonda wange intelligence sharing globalization in security matters naye bawulira bano betugamba Muhoozi byabeeramu ali mu muteekateeka akabonero akalaga nti kati ali mu kunyweza that area ebyokwerinda aginyweze n'okubeera alayiwa abalinga gwe bamanyi mu nsi endala in case of anything ng'omusaada agufuna mangu kakati ffe tuli eno tuli mukomanyoko era omukulu namuwulidde yabadde eyo yawerekereza Muhoozi ebifumo yavumye Muhoozi n'amwogoloza ebitabanga nawe ne Muhoozi temwanukudde munnange anti kati Muhoozi mu kusooka yalina akasunguyira Muhoozi nga yakayingira ekisaawe kati jjajja yamubuusa nagala togenda kugguka ng'olina akasunguyira oyina kukkakkana boogeri ebigambo tebimenya gumba baleki ate ofiiriddwa ki bakujje mu ofiisi ya CDF nedda bakujjeko konvoyi yo bakujjeko bajeti yo nedda baleke bafuuwe ebigambo bajja kukoma anti oli olugenda ku rediyo n'ayogera oluvayo ng'agamba mukubi nga kakana kyokumukoze mbadde emusi
nga banyeenya kikonde naye ng'oli gwogamba mbadde muse ali mu ndagaano ziri international fighting terrorism sijui bekwekamu ebyo ali mu international treaties eza military kubanga banakyemalira bonna baba bakimanyi nti population oba ogyetaaga naye ogyetaaga kitono osinga kwetaaga wano osinga kwetaaga muliro mashini when the gun is on your side olwo kiba kiwedde kubanga tewali ayinza kuddamu gwolaba ku masiro emmundu ya muzeeyi yavuga wasibira nansana tukola ku masiro gwokimanyi wasibira nansana yali atuse ku masiro yatulaga amaanyi ne tutawanyika ate kuwaraka sana tewali kugenda mpola nga muli ku sipiidi waraka sana gwosaga n'okusaga kakati eneteekateeka yaffe tenaba kufiitinga neneteekateeka yegutulwana naye n'asigala ng'akyatuli ahead kakati ate we kuba kunenya tunenyezebwa wamu nti mwenna mulemereddwa fena tulemereddwa ekirala fene tubanga ate kubanga nawulidde munnaffe ng'agamba omuntu yenna atali wa NUP atali ku ndowooza NUP omwo mugobe bamugobewa abantu bamugobe ng'agenza okubayo olukuŋŋaana oba ogenze kwogera n'abantu bikimu bamugobe kakati ekyakyogedde naye nga abamuvaako beeyongera obungi niyabadde akulira NUP eri mu bitundu ebyobukedya yasaze eddiiro asiro tayinza kusigalayo asiyo tayinza kusigalayo yasala ddooyo niyeyegase ku jjajja tayinza kusigalayo olw'ensonga omuwala gwe bayita asiyo tayinza kusigalayo olw'ensonga wali abataka b'eteeso tebasobola kugula NUP tebasobola NUP brandi ya Buganda ekyabantu nakibagamba naye balikitegeera ddi tebasobola nga ate abantu betutadde mu NUP abamu b'engulu kati nga Zedriga anti Zedriga wamulabye eggulu kumala biseera Zedriga akola ki eri tasobola tuuzawo olukiiko wadde lw'abantu 8 tabayita ne bakkiriza tesoboka Zedriga mbadde naye kuva mu DP gomanyi obulimba bwe babeerako nakugamba in northern Uganda everything is okay in fact the position of northern Uganda is very clear is very clear right from Abimu Karamoja West Nile nabimenyawe ebinakanyi byonna ebitundu byonna nabimalayo nogamba tumumaze jjajja naye nga bwomugamba tugende ku ground tukube olukiiko lw'abantu 200 obuolesa ebizibu bingi nnyo obw'amaanyi naye wano mu kuyisa eggaali nga naye ali mu nankanyi mukonvoyi ng'ali mu konvoyi simanyi asiba akajegere deputy president waali atalina maanyi g'akajegere naye bamuddusiza namulabye nga bamuddusa mukazi waddu ng'ayimba bibire mwayimbanga bamuddusiza kilomita mmeka simanyi kumanya ayinza n'okuba ali mu ddwaliro Zedriga ayinza okuba nga kati bamuadimitinze edda kakati kubanga nze neewuunya akatambi ka Zedriga twakalaba ffeka nga pleading okugenda ewa Muhoozi misanatu PLU ng'akooye bino ensi etatuuka naye ze omukulu yamulemerako oba bamumulekera ng'alina okuba naye omukulu agamba tewali ansuuzaani Zedriga kakati oyinza okwogera ku kweteekateeka tesobola kwogerako kati kitegeeza muzeeyi ekintu yaggizemu ddala kiwamba muzeeyi ye akyatusinze alina ensonga gyatusinga eyo nayo naakagizuula nti yeesigaliza obuyinza obw'okusalawo baani banaakolagana nabo wadde walwana naye wadde waakajja ng'olina amaanyi ag'enjawulo tosobola kuteekawo mbeera emwawula n'abantu be tebamala gagenda toteekawo mbeera nga olesa olugambo ku afande gundi gwefuule omulungi ebyo ewajjajja tebikola
jajja tebikola omuleetera olugambo n'asindikayo bambega ba mirundi gyonna nkugambye kakati Kyagulanyi omutwalira olugambo kubigirwa n'atekera n'akolerawo post n'agamba mumulabise tena luverifyinga olwokuba Waiso yalumutwalidde olwokuba Lubongoya yalumutwalidde Waiso adduse busoga omuntu atagatta ku struggle nze seetaaga mu lutalo bongerako bwongezi so si kutoolako era jjajja twali badde tumuyigirako ebintu bingi kubanga engeri gy'azannyamu azannya nga atanatuuka bannange ng'atandika obutandisa okulembe azannya nga ataggukanga ayongerako bwongezi newankubadde nga waliwo baafulumya naye abafulumiza mu sisitiimu ye era abasigala babe era jjajja bwe yabeerera Luweero yakola ki bu fighting groups bwaliwo bungi nnyo bonna yabusika n'abugatta ku fighting group ye so si kubwongerayo nakubulwanyisa yasika Kayiira n'amugattawo n'asika Nkwanga abasajja baffe bagundi ono Kasirye eggwanga bonna n'abaleeta si kubongerayo naye kakati ffe kye tuliko olwaleero ng'opposition kwongerayo bannaffe nakwongera kukola ki kuyuzaayuzaamu tetusobola kugguka mu eyo embeera kati essuubi erya 2026 muzeeyo mulaba ng'ayita wali ebusega ng'agenda twongere okulinye okujjako nga Katonda yakoze eki ng'aleese fakita ndala naye we ziba nga mu maanyi gaffe fe opposition nga bwendaba olwaleero kubanga nze sikyali mwana muto nti njogera mpa essuubi eritaliiyo njogera ebintu byendaba essuubi tewali kati nga gwe weeteeseteese otya mukulu bigira kakati nze kubanga essuubi lyaffe lirimu nze ngenda kusigala nga ndi ku nsonga yange kubanga tugenda kumaliriza nga solution it is regional political blocks awatali ekyo tolina gavumenti gyosobola kujjako regional political blocks ezireeta enkyukakyuka mu Kenya regional political block yakoze South Africa okunyenya amaanyi ga ANC ANC ebadde maamidde ebyobufuzi byawo ebbanga lyonna ng'ewangula bitundu 8 buli 100 bamaze gitemaatemamu nga bagitemyeko buloko Zuma mwava kati neetagala nga tesobola nakola gavumenti nzijuvu paka luyamaze okwegatta yegase n'abazungu aba Democratic Party abakabulu bali ate abatutwala obubi ababa kijjanya ANC yawaliriziddwa okwegatta nabo olwokubanga bagitemyeko region emu kakati nze akalulu kabadde wano era mu South Africa awo kasi kyako Botswana era nako kabadde ka blocks okukakana ng'opposition yawangu ng'akalidde oli yali mu gavumenti yawaliriziddwa okuwagira opposition oli n'aleeta region ye ne bagatta ku region ono gy'ava ne bakikuba byenjogera bikola nnyo era ensi ezitegeera zibikozeseza ne zigguka kakati kati kyogamba abimu ate Trump sije yakozeseza okuba gundi Kamaro Trump yakozesa alliances ez'enjawulo naleeta abasajja ab'enjawulo amasaza n'agasuubiza ebintu eby'enjawulo okukakana nga nebadde basuubira nti DPN egawangula bademokrats nga Trump agalidde kati byenjogera bikola lwaki bano booli nabo tebaagala biteeka mu nkola anti tebaagala kumpa mileage kubanga nze asinze okiyimba kati olaba FDC kyeyasazeewo okukola yeeno yawalawo nayavuddeyo FDC eri mu kuprofilinga ba candidates mu Eastern Uganda kubanga erowooza nti ejja kukozesa influence ya Nandala mu Erigoni n'Amuriat mu Teso balwanireyo baleeta ababaka be baleeta baleme kusigalirawo kakati UPC yekwata lango ne bwokola otya togisuuza tosobola naye ng'ojja gendayo bakuŋŋaane bakulabeko era banyumirwe ebyoyogera bulungi nnyo baddeyo naye we bamaliriza bwe bati lwalenga ewedde n'ogikumamu naawe nti odda Kampala nga nabo baddayo mu twenkyezi zaabwe zibawagira
kati byenjogerako bikola Uganda tugitemetememu obufififi bino kabuleta byafuumuula naafu bane kabuleta wiiki ewedde nga yafuumuula bigambo kabuleta ku muzindaalo akutta naye singa ebyo ebigambo abyogeredde bunyolo wane Buganda tebiina gwe bikwatako. Press conference ya kabuleta ina kubeera Hoima City amawulire gaayo ne gasindika amawulire age Kampala ne tumulaba ng'ali eri ng'ayisa ebyalo n'ebyalo n'alyoka afuumuula ebigambo bunyolo tesobola sigala kyekimu wabeerawo era abakyuka naye kati naye ali Kampala Kampala okoleyo ki byabifuumuulira ebigambo ebyakasammeeme okoleyo ki Kampala twagala kupanga national team national team egenda okusamba ne judge national team bagijja mu tiimu ze ez'enjawulo nojjayo oli omuzannyo oli ono bwati asinga mu express asinga mu Villa asinga mu Vipers bebeesolooza ne bakola national team era bwe kiri naye Villa yokka teyinza kuclaiminga national team tegisobola nedda ssebo tekisoboka kakati opposition yaffe ekyali nema ya bwongo obwo obuzibu tulina bw'amaanyi kubanga jajja kati tukyasobola kumulumba bulumbi nga tolina pulaani bino bye mubadde mukuba enkuŋŋaana ne muvaayo olukuŋŋaana terukola nze nkugambye mbadde ku nkuŋŋaana tukubadde myaka 24 oli ku nkuŋŋaana kuva 23 tukuba enkuŋŋaana maŋa nze musiraamu mbaako kyenzijukira nesekeze kuva 23 tukuba enkuŋŋaana baali basuubira nti kuba enanyabona tijajja okanga mu bukanzi nodda wali ekampala notizatisa nga jajja agenda ngani akulimba jajja asena busenyi omukolako sitadde tusalewo kubanga Abamerika we baali balwana okwejjako Abangereza nakunyumirizaako omwami gwe bayita Patrick Henry ye yavaako emanduso eyogoba Abangereza yali mu conference 1775 mwezi gwa Novemba abantu ne bafuuwa ebigambo ngetunakubaraale ne bafuuwa ebigambo ne bigwayo najja kulasiti nagaba bannange ebigambo ebyogeddwa wano mbisaamu ekitiibwa era mbikiririzaamu naye ebigambo ebyogeddwa wano bitugusa yababuuza era twagala tubeere twagala okwerowoozesa nti Abangereza tebatulaba era tebatuwulidde enjegere z'Omungereza ziizo muziwulira naye era musazeewo twogere bwogezi nga tewaliwo kikoleddwa n'agamba nze siri ku eyo ttiimu nze ngivuddemu eyogera obwogezi n'agamba Mungereza kyagenda okutuwa obwetwaze wano obw'obwereere tewali kyemugamba minisitule ya Foreign Affairs eya Bungereza etudde butuuzi eri mututeekerateekera tulye tuteekerateekera ebyokulya tulye bulungi n'agamba nze sikirabanga kiri n'agamba nze bannaaye olwo abayise oba nfa kanfe naye nga nfunye eddembe lyange n'agamba olwaleero luno twefuga olwaleero luno tewali lunaku lulala lwonna tewaliwo olunaku lulala twefuga olwaleero era awo wennyini bwe baava ne bakuba guzimaaki Omungereza ne bamutwala abafa ne bafa abasigalawo ne bazimba eggwanga nakati ya Amerika gye twegomba kigambo kyatandikira mu muntu omu nga gwe bw'okiriise kati yasituka Patrick Henry ye yalwabula oba naye bamuttira mu sitwago enjakola okunoonyereza ndaba gye yamalira naye ng'ebiseera ebisinga bakomanda batera okulamawo nga Museveni bwe yalaba mu nsi bakomanda batera okulamawo kakati twetaaga ba Patrick Henry abantu boogera ebigambo ne babifuuwa abantu bakuba enkuŋŋaanya bakuŋŋaanya abantu naye kigguka ebigambo byofuuye singa osindika bambega ne baddayo gye wabifuuyidde bikyalina impakiti kati ekamuli teri kabonero kalaga nti omukulu yajjayo kiki
wabaddeyo n'okola okunoonyereza ate nze nkugambye nnyingidde ku makya nze ndiweeka mulise tebamwogera nako tekiriwo era ng'osigala mu ekyo nze ndowooza nti no kyekiseera tukole ki tutuule wansi mu byobufuzi muba temuli ba mukwano kwezi mbw'otuula na mukwano gwo temuba bya mukwano ebyobufuzi bya nsonga za ggwanga nsonga za ggwanga tewetaaga kubeera kyali wange okolagana nange goza Museveni ayagala nnyo Moses Ali musajja wa Idi Amin naye yamulekawo amukwatire West Nile eyo omusajja wa Idi Amin gwe Idi Amin kyali agenda okola jjajjo yabamukwatako yali agenda muyuzayo omulambo gwe tegwalirabise ng'ogwa Beni naye Museveni akola ne Moses Ali namulabe bamufulumya parliament evacuation nga be bamu ku bakadde be bafulumya baleme kusuna bamufulumiza parliament nsasagge musajja watunga takyagenda nga tamanyina bigenda mu maaso alaba bamufulumya nga takyagenda naye oli mukulu munne akyamuleseewaawo. That is politics. We don't need to be friends. Tulina kusharinga interest ziriwo mu Uganda. Twagala nkyukakyuka. Kakati tuba twagala nkyukakyuka buli omu awulize munne. Ababaka baaganye okugenda okwetaba ne gundi bitamoze okwetaba ne Honorable mu Abimu baaganye okugenda okwetaba mu nsonga eyo nga bagamba nti sente aba diaspora zibaweereza Lubongo yayazeetegekedde bayagala kujja kubwa MP Kampala sente kati ababaka ne bagamba nti tebajja kwata sente zaabwe kugenda mu byattuwa ebyo kubanga Abimu tewalabiseyo mubaka yenna ebusoga wali ababaka 3 kituufu ekyo gwe ngaalina ebisaniya ebikuba ekavule andi kakati gwe kyolina okumanya struggle gibalanga moze struggle gibalanga nti eri mukula oba teri mu kukula Kaisa Kyagulanyi yayagala okwekisasayizinga amaanyi powers as if ali mu government nemanya nti kakati tutuuse ku diminishing return ekintu okudde mabega Kaisa yayagala okwekisasayizinga power akyuse leader of opposition alaga amaanyi ababaka abasuubiza obutaba bafulaga nga n'emyaka gikyaliyo 2 omuntu n'amanya nti fulaga tagirina ng'obulayo emyaka egi ng'omanya buli muntu agenda kwetetenkanya siina fulaga kati ekinvugisa fulutanka 2 kiki ogenda Abimu siina fulaga mwandali kaddo jinzi jako obwongo bwonna bubaladda tojja jimpa fulutanka zange 2 je mitwalo 6 okiwulidde kugasa tiimu kugata tiimu gye ntambula nayo olutambula lumu mu district emu weetaaga miliyoni 2 kakati kangende zisaasanye mu balonzi ba constituency yange mu kifo ky'okuziteekamu ebyo by'okutambula mu kifo ky'ogenda mu ebyo nziruke kilomita 8 ku 10 ng'osibya akajegere emotoka gyerekamu driver emotoka erimu driver gwe n'olyoka osiba ogenda wali kamera zikulabe omukulu bw'aba akola ka review asobole okuba nga akulengera kamera zikulabe nti wabaddeyo tulaba mulyenyime basaze weight mulyenyama byaweddewo kubaddusa n'olubuto lwaggwako nina n'omusajja wange Juma yajja alina olubuto olulinga box Juma wabazirwanako naye kakati olubuto lonna bamuteeka mu drill ulidde kiika kajegere musajja watta olubuto ne lumutawanyangamba Juma wange kakati oli tolina gwovugisa fulutanka nga ate tali mu future plan yo kyekyaganya ababaka okgenda kubanga bino bya bufuzi bw'anaasembera okumpikumpi nga bagamba kale katuyiteyiteyoko ebusoga baali 3 kubanga nupu nga bweri ababaka abali shuwa ku fulaga yaabwe
tebawera 10 kikyotegeeza tebawera 10 buli omu agitankana tebawera 10 abali kushuwa nti banaddamu ne bagifuna kakati kiba kitegeeza ki ekyo kitegeeza mbeera yakatabanguko mu kibiina yakazigizigi bantu kwerwanako mu ngeri yaabwe okuwonawo kubanga mu politics tewali alina fakita yankomeredde ku munne ono omukyala waffe ow'ebusoga owa Jinja City yani Manjeri kyebakutika yali yeekamule naye Manjeri ye bagimuddiza kati Manjeri bamuvunaana kubanga Manjeri bamuvunaana gwe bamuvunaana bigirwa okiwulidde naye ate mu babaka ba Nuupu bonna ng'otaddeko n'Essenyonyi ye mubaka yekka asinza ground mu bantu Manjeri naye eri baleetayo double student obulala nga 2 obuwoomingira fulaga ye naye mu Nuupu temuliimu muntu alina vibe ya Manjeri tebakulimba kiringa ng'ewaffe Emityana bwe baleeseeyo simanyi ono Nabbosa Nakawunde yava simanya ekiboga simanya biki ebyo mbu ajeyo baagala kati ezo those are fundamental mistakes kibayita self destruction oba weekuba gwe kennyini oba weekuba kuba teri incumbent aviiramu mu kamyufu incumbent bamutwalira mu box oba wakumutwala kituufu mu box oba mbeera kyo bambeera mu box kakati kiwali incumbent ataweza bululu mutwalo kwatandikira tekisoboka waba asika omutwalo ku kasanvu naye gwoleese ajja funa gumu 2 waba wamaanyi nnyo owe naremu abakube n'ogumu 8 ekifo kife ekiba kigenzi kubanga kati bw'oleeta oyo n'oleeta baagala n'abakooba najja omu abakuba n'abakooba ajja kubanga eyo Mityana ekinene nnyo omuntu afunye emitwalo 2.3 abagukubye munda naye mu Nuupu mulimu ababala owaayi bo bagamba babala ate tewabawulidde Busoga wali ejjinja nga bayimba bigirwa ekyo kibalo nawulidde abantu bayimba bigirwa waliwo yampeereza aka message okuva ebweru nagati akwezi wagambye nti bigirwa babadde bamugira abantu obwedda bagamba twagala bigirwa ningamba ebigirwa nga anti kati wali we bakuba olukuŋŋaana waliwo bafulusojja b'e Kampala omukulu bw'ayogera nti abantu beratambulanga nabo naddala okuva eno mu Busoga mubalaba mubatwala emisinde kati amagege gano agasooka wano ne gateekamu erinnya bigirwa kati bali abaawo ne bagamba twagala bigirwa kati amaloboozi ne galwanagana twagala bigirwa bali bavunaana bigirwa era bano abadde bakuta amasimu abo babavudde e Kampala kuba bebalina smartphone obwedda bebekuba ziserefyo bazitaddeko eri enankanyo osobola okufunayo abantu 2 abalina smartphone tekisoboka bavudde e Kampala balina zi smartphone abalikodinga buli tewazirabye mukama nazirabye kakati era nga boogera Luganda tewali afuwa Lusoga badde boogera mu Luganda kati oyinza ogamba nti beekamuli negwe ekitundu kyekamuli wakiwamba nnyo si kamuliwo katwagala ebitundu bisituke ife kyagwe tetumwinaako mutawaana naye tugamba bwe tugenda fulaati jjajja tetumuwangula n'olwensonga eyo buli muntu anyweze gy'ava eyo ensonga tetujja givaako lazima kubanga kati omuntu abadde akutawaanya ennyo mufumbiro yadduseeyo ali kawempe era musabira biki birungi byere wadde nga naali agadde akomewo e Busoga because we are going to lose part of his services and advices ku Busoga bino bye tubaddengamu ebyokuvumagana ebyekivubuka kulwanagana tebiriiwo bye tubadde tulwanagana tebiriiwo okitegedde kubanga ekisooka tuli mu buyinza weebale nnyo ekyokubiri kyebaali balwanira kiri mbalekera resources ze NUP nazibalekera gweoyimiridde okumanyiga abantu nze nezira eno nensalawo ntandike bupya obulamu Kitonsa bw'agira n'agira Kitonsa musajja wange bw'aba asazeewo okumbeereramu nambeereramu kwezi bwakubeereramu n'otambula ntambula kyova olaba n'ebigambo bye bayogedde biri byagambye mbu bakyalibe mbu jjajja yatuukirira bakyalibe ne bagaana banubiani ba edi mutwe baani baselekita
abantu abamu baate balowooza mbu ayogera ku nze. Gwe takutuukiriranga nako jjajja. Nze bya jjajja sibirimu. N'akamotoka k'ovuga singa jjajja yakutuukirira. Kanuupu. Kenkyalimu nakafuna ndi mu Nuupu. Bane tulinga abali mulaale. Okitegedde? Kasuku waabeera oluyogaano lwonna lubeera awo. Genda mu maaso. Okitegedde? Kakati mweyo embeera nze njagala okutegeeza nti saagala muntu yenna atulowoozesa nti ffe kyetuliko tekikola. Kikola nnyo. Era ensi ezisigadde ensi ezisinze zikikoze nekikwatayo. Kati eyo puroguramu ey'okugenda nga kubanga pulaani yaabwe nze njiraba aba Nuupu yakukuba political class eyaliwo nga tebanaba kujja. Esooka eveewo bazimbe buriidi eki nga balina kapasite. Kakati awo wewali obuzibu. Kapasite weeri wewali obuzibu gwokulowooza nti abajema tebalina mugaso, abajini tebalina mugaso. Omanyi kyekitegeeza notambula myaka ena nga tewabangawo olukiiko lwa opposition olwawamu. Kyokka nga buli omu gyali talina busobozi bugguka. Bonna bawejjere eri jjajja. FDC tesobola kugguka nga FDC. ERP tesobola kugguka nga ERP. Nuupu tesobola kugguka. Jema tesobola kugguka. CP ate yombi ebyayo biwanvu nnyo. Kakati emyaka ena giweddeko ne basajja bakulu tebayitanga ku lukiiko lwa opposition. Bamugisha muntu ndaba bafuwa ebigambe nabyatikira abayizi abamaze ebyobufuzi eno egini ngaafuwa ebigambo bamuyisenga mugenyi. Kati olwokuba alinamu ka military background ne baagala sharinge nabo that kind of experience and wisdom. Kakati ate nga ewuwe terikiriyo. Nalaba no office bazi. Mugisha muntu namugamba alina genda nkole. Wakiri afune yabo baka 10 abaleetera ddala agenda alwanagane ne Museveni nga office eri Mbarara City ne bwana yogerere so si wano ku Bombolodi waliwo abayaya bawambawo okitegeera obanyumira obunyumirwa nga obakyaliddeko n'oyogera naye nga bwoddayo ewuwo tolaba bwokoze eki butambudde kiringa wonoogenda maka g'omugagga nonyumirwa gadenizize nolaba TV nosanyuka nogati makula nowerabira nti oddayo mu nsiisira nowerabira nti oddayo mu nsiri gy'osula. Kati pulaani eriki genda otereeze gy'okola ki gy'osula nawe wakweyagaze nawe okyaze ku bantu bali wano Kampala. Kakati e Kampala tewakola ffe twagamba era tukiremerako. Ate ekyomukisa omulungi nti ERP ekyenjawulo kyetuleese mu byobufuzi ffe tuwandiika si byakwogera bwogezi ebibiina byonna twabiwandiikira. Twagala tufune debate ku nsonga ya common strategy. Kubanga nze Busoga ntunula bwe mba nina Honorable Asumani Basalirwa wa Jema ne ttiimu y'opposition endala yonna ey'omu Busoga ne tutuula ne tugamba nti Asumani constituency kizoosobola okugyawo n'owangula wowe olina pasonero etegeerekeka nti bugiri yonna mugindekere nga district ab'omunja baleeta n'ebitundu ebiriranyeewo negindi eri nayo omusajja wange alina amaanyi tugee tukube mundu ojja kumaliriza nga Jema erina ababaka baayo 8 ku 10 ng'evudde kwomu gwerina. Tukolere gye tulina amaanyi. Bwe tutakola ekyo tewali mulimu. Jjajja kubafuga paka kubeeranga mu ebyo tuli mu opposition Museveni tumutwala ffe twamulwanyisa emyaka 4 byakukuba luwaali. Sakunyumiriza obusajja bw'e Congo bwe bayita Busimba Mulere. E Congo waliwo obusajja obumu bwava Rwanda obumu Burundi. Buli eyo abalinawo abalwanyi be 8 ku 10 nga alina waasalako bw'ati. Nagamba tutarudi nyumbani yake ya Mungu. Kagame huyo tutamupiga lazima. Buli eyo butetenkanya. Obumu bwagala genda Kinshasa. Haja kwatakuta mai. Obumu bwagala genda Kinshasa. Wala tebusobola tuuka.
kati ne butandika kola budirudiru bwa golodi omwo ne bugenda nga bufu omukuomu akala empologoma ekalidde akala timba ekazingiza kubanga kongo ekyalimu ebyo okiwulidde mpulira kakati nafu bwe tuli wano Museveni tugenda munyumyangako bunyumya nti ffe twali ku opposition mu biseera ye bwalya emyaka aga ana tetusobola butaba na strategy muganda wange. Museveni mu gy'ekinaana yatunulira ebyobufuzi ebyaliwo n'agamba nsigenda kudda mu bya muzindaalo nze kanzikirire luweero abasajja nze kangende mbakuba emundu. Eyo yali strategy ye era nagguka era n'asalawo ku ekyo mu bulumi obuzibu naye sigamba nti Obote yali abula ekifo kyamuwa mu gavumenti ye era yalina ekifo yali asobola okimuwa ekyamaanyi sigamba nti yali tasobola kukola ki yali tasobola kukola mulimu mulala gwonna yali asobola naye okumanya mukakamu mu bya struggle n'omusajja yamuwangula Sam Kuteesa bwe yagguka bw'ati gwe yawa ekifo gwe yasinga okugaggawaza Sam Kuteesa mugagga muvundu Sam Kuteesa omanyi obululu bwe yafuna nejjajja kambukulage wano ke kaluwa kasinga okubeera sitiifu nejjajja yali yesimbyewo mu constituency era kaali sitiifu nnyo and competitive kankulage obululu bwe yafuna wano Sam Kuteesa ne Mwai Museveni mu kinaana ojja kutegeera nti ebyobufuzi byetaagamu obukakkamu tibyetaaga kumala gapaalo si kuduma budumi so okuwuliziganya kulina okubeerawo basebo ne bannyabo disitulikiti y'Embarara eriwa okuwuliziganya Sam Kuteesa yali wa UPC wali wa DP yali wa DP yakuba Museveni akalulu bubi ne muzeeyi n'awumba nga mulangidde n'ebigambo biyitirivu nnyo byeyamulangira ebiyitirivu ennyo owulidde naye kakati ffe wano bw'ovuganya n'omuntu nga mwawukanye ku nsonga eno mulwanagana paka lwe mufa nga tewali kuwuliziganya na kukakkana kakati muyinza mutya okuggukamu eyo embeera kakati Sam Kuteesa bw'amala okuba jjajja ye n'ayingira gavumenti anti Sam Kuteesa baali ba DP ne bakola oludda oluvuganya muzeeyi yenakkirira ensiko muzeeyi n'agamba ebyo sijja birinda kati Sam Kuteesa yegatta ate ate ku muzeeyi gwe yakuba akalulu n'amwanaamiriza anti kunyiga mapeesa akalulu kakano Mbarara North Sam Kuteesa yafuna 1,557 owa UPC yali guchwa Minangi omulabye yafuna 2 Museveni naye 2 muzeeyi nga yalwana kali sitiifu nnyo muzeeyi yalwana okufuna 1,200 bonna bafunira mu mutwalo ono yamusinga 3,000 muzeeyi Museveni yalwana amanyi yali agayina naye akalulu akategeera ekitegeeza kyekategeeza eno wansi anti yalabaye kamulipa enkalulu akawulira sidda mu kalulu nga sinza akategese n'asayininga yawulira abasajja engeri gye sidda mu kalulu nga sinza akategese engeri gye bamuleega n'awulira laga nti kana akalulu tekadde yagaana okudda mu kalulu nga si yakategese n'agenda n'azimba kapasite n'akomawo ate n'akabba bupya n'okusinga anti yakategeka kati fe baagala omutwala ffe tukozeewo ki mufuumuula bigambo tekikyasobola ekyo kumala nga paliyamenti yagitwala nga nejjuzi yayiyeemu SFC nga ne sipiika ali ku ntolize anti hybrid dictatorship bwetyo bwebeera eteekako palamenti ne mulowooza nti palamenti mugirina naye bwe bitabuka sipiika bamugambye toka kwa gari sipiika bayina engeri gye bamututtemu mufulumi bamugambye toka kwa gari oyite mu kamashini ka security olwolanyini palamenti omutuufu alabise nawe sipiika bakutuuziza bakutadde ku kiri ya ulinzi kwa gari okiwulidde nanyini palamenti omutuufu yajingizaamu emundu era ensasagge bwe yatuuse najjako n'amasannyalaze babigirwa ne batandika beetikka omukuumu olowooza anitamonge yali alambudde palamenti eyo n'alaba n'awali amasannyalaze tamanyi wegali naye oli nanyini palamenti amanyi swiki we ziri yagaggyeko omukono ne guvuga wansi ne bagamba mufulumye naye eddala omukono akolo yakubye ekikonde kituusa okuweebwa zaake ekitanda okumala kumpi wiiki namba
oba waliwo abamusoobye ne bamukuba mu ngeri ye ekikonde kya Zaake twakyogerako ku Friday. Saagala kuddamu ku kyo kubanga twaswadde ne tuswaluka nga opposition nga ffe ab'oludda oluvuganya. Tetuyinza kubanga tweteeketekedde olutalo mu Parliament olw'okulwanira bannayuganda ku mwanyi nga yeye enteekateeka gye tubadde tuteekateeka. Tekisoboka busobozi. Siibula siibuuza ekyo